Wow. Banange mukama mulungi. Era ekiseera kyonna mukama mulungi nnyo. Muzikirize mbalamuzeeko naddala banaffe abasiraamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange tugamba nti mukama mulungi kubanga ddala mukama mulungi. Bangi kumwe tubadde nga tweraba abasinga kumwe bwe mbalaba physically mbalaba personally tetwakasooka okulabagana. Abamu twasinkana mu ndongo, abalala twasinkana mu kkomera, abalala twasinkana ku street, abalala twasinkana tukola mirimu, abalala twasinkana tuyomba, naye lazima twasinkana. So bwe mbalaba nga abooluganda nga baganda bange nga mikwano gyange. Olunaku lwaleero sigenda kwogera luzungu, manyi nti si ffenna abali muno tuli baganda nedda, naye manyi nti abasinga mutegeera oluganda. Lwaki? Kubanga muli bantu ba bulijjo, wadde muli baganda abantu b'e South Africa. Nze bwe mbabeeramu mbeera mfiringa at home kubanga abasinga muli baggeto ate temuli shy kugamba nti muli baggeto. Yemwe crowd etaswala kwogera kike muli. Kyova olaba bwe mbeera nga ndi mumwe sitya na lulimi kuseerera, luseerera ne lugenda mu ghetto ne luvaayo ne ludda ku street ne luvaayo ne ludda mu ssabo ne luvaayo ne luddawa. So olunaku lwaleero sigenda kukozesa luzungu wadde nga manyimu olutonotono. Olunaku lwaleero njagala kubeera kwa alaali. Leero njagala tubeere kwa alaali baganda bange, kubanze siri mu maaso gammwe ng'omuntu amanye ennyo ebyobufuzi, siri mu maaso gammwe ng'omuntu eyasoma ennyo, no, ni mu maaso gammwe nga munnayuganda munnammwe omukoowu. Lubyana kyogeddeko wano gyabasinga kummwe mwava e Kampala si kuba mwagala nnyo. Abamu musuze n'emyaka 10 nga temudda waka. Badde mbuga ne kyali wange ng'ayina benzi ey'akabi. Nagamba mwana lwaki eno benzi tojja eno benzi n'obeera ng'oli Kampala ng'ogivugira ewaffe ne bw'oba nga tolidde emmere obeera okusa. Nagamba mwana nkitegeera naye sobola givugira waffe. Kubanga okugireeta obuleese waka obusajja oba obulina okugulira benzi endala. Kati yembeera gye tuli mu bakyali bange, so bwe mba njogera nammwe mujja kunsonyiwa, sigenda kwogera nga gentleman, ngenda kwogera ng'omuntu ali ku alaali. Banaye nsanyuse nnyo okubalaba mikwano gyange. Mwebale nnyo kumanya nsonga, mwebale nnyo guno mulama gutegera ate ne mugutwala ng'ogwammwe. Nzize nga ngamba abantu nti kino si kya Bobi Wine. No, kino tekikwata ku Bobi Wine eka oba bakyali bange bwe tuli nabo. Tekikwata na kumwe mweka, kino kikwata ku ffenna Bannayuganda. Wano we tuli si waffe. Juzi nalaba nga batematema abaana, nalaba nga bokyagalagiza abaana Bannayuganda. Muli ne ngamba bayaye bwe mukola kyeyo, naye ate ng'onoobabuuza otya?
so emmeera gye mulimu teyeeyagaza naye ng'ensi yaffe esobola otukofalingira kyetwagala. Temuli wano lwakwagala, tetuli wano lwakwagala bakyali bange. Nze ne byenjogera kati tebinnyumira. Eno stage nagenda ne ku university n'ensoma nga nsomye kuba miziki. Eno stage nginyumirwa nga nze kuyimba nga mwena muli eyo mujubisa ne tukuba omuziki ne tunyumirwa ne munfuwa sente ne tugenda mu kiraabu ne tunyumirwa ne neebaka. Bwe bulamu bwe nali nyumirwa. Naye ndi wano njogera bino si binyumirwa naye kubanga tubyetaaga. Kubanga okumala emyaka mingi tulinze ba profesa, tulinze ba lawyer, tulinze ba dokita bajja batose tebaliyo. Otegera omuganda agamba nti woddiza omugweddalu mu kyama nga bategera bakubuze. So yensonga lwaki tusitukiramu bino bye mbagamba bulijjo mbadde nga mbyogera ku Facebook, mbadde mukakasa mbadde nga mbibuulira. Ensonga lwaki nzize personally kuba njagala mundabeko mmanye nti nkyali mulamu saafa ate saafowa. So basebo ne banyabo nga sinaba nagenda maaso njagala okwaniriza mikwano gyange bannaffe betuze nabo. Tuze ne ttiimu ya Jema abatusoose bazekola mirimu mirala naye tubeebaza olw'okussaayo omwoyo ne bajja tukwatire wamu tubalage n'obbalaga nti ffe tuli kimu bannange. Tetubyogera bwogezi naye bwetyo bwe tuli. Nze ne muganda wange Honorable Latif Sebagala imaamu wa paliamenti, nze ne muganda wange Nubian Lee tuyimba naye. Era byabadde ayogera no naye tebimunyumira lwakubanga tuli desperate. Kubanga tubyetaaga, abaana baffe babyetaaga, n'eggwanga lyaffe libyetaaga. Ate Katonda yatuyamba n'atukuba mu tooki ne mubanga mutuwuliza n'atuwa eddoboozi ery'amaanyi erisobola okuba communicatingira. Kyokka olaba naffe tetwagala lituwulira. Nze ne Chali wange gwe bayita Edi Mutwe. Ne tujja ne Chali waffe gwe bayita Selector Devi. Ne tujja ne muganda wange oyo no yanzirako bamuyita Banjoman. Abaana bwe bamunoonya anje wamma wenkweke. Ne tujja ne manager John, ne tujja ne muganda waffe gwe bayita Ali Mawali Doni. Kasina bagenda maaso muzikirize wadde Chali wange tatera kwagala kwogera nnyo naye njagala Edi obabuuzeeko mulo. Amanya Edi Mutwe nawe banyanyide abeera munawe kakati banaye mwebale nnyo okutwagala mwebale tuwagira ffe kyetugenda zikiza twasalawo obulamu bwaffe tulina ababuwaayo tutambulira mu kufa naye tewakyali kyakukola tulina okwenunula. Mwenno kyetubasaba bakyali baffe temubowa, temulekeraawo tuwagira, temulekeraawo kuzikiza. Sabo President sagala ate spidi gigendeze katwali Bwebalenyewe bali endala muganda wange oyo nno wadde ye abeera aseka buli kiseera wadde abeera musanyufu buli kiseera naye omusajja ayise mu kutulugunyizibwa okutayogerekeka. Naye oba oli awo Katonda naye yamulonda abeerewo abali eyo abatulugunyizibwa bamulabireko nabo baleme kukowa. Webale nnyo muganda wange webali endala peeni yo gyoyitamu tetugitwala nga kya bulijjo. Baganda bange mbadde nkyabeebaza mwenna mbadde eyo nga mpulira abantu abakola obutaweera. Tetulina kyamaanyi kyetusobola kukola ne munzikirize bannange bana abantu nkone kumanya gaabwe wakiri tubakubireko ku bugalo. Tulina bannaffe baganda baffe abo babayita n'abadayihadi, tulina kalisimaati mukubireko mu ngalo. Tulina bosi gwe
ono bayita Zahara the boss saba mukubireko mu ngalo. Tulina Swaba gwe bayita Hasani Mugerwa, tulina Siraje Makanga, tulina Isima Muwanga Kikonyogo, tulina Mama Fifi, tulina Stella Kato, tulina Sherifa Seriala, tulina Senkai Amani, tulina Kaye Ronald, tulina Samuel Mukaga, tulina Chimbera Winneback, tulina Jimmy Kalisa Mwanguzi ne Salongo Isaac. Bana mwebalire ddala. Sawa zino nsobola kwogera bwogezi ku mannya gammwe, naye obaolyawo olunaku lulibaawo ate amanya gammwe ne gasomebwa nga gawerekerwako n'emidaali. Kati baganda bange bingi nnyo bitwagala okwogera, naye njagala okufunzafunza kuba nkyali muyimbi ate wakasifuna mukisa bakubira miziki. Ati bwe nabanga mukunganya wano manjagala bagabiruka naye manjagala okakuba kuli omuziki ate twakozeyo n'omulala. Naye nagenda mu mbeera eyo baganda bange, njagala bino nabyo bibagambe. Okusookera ddala njagala mbajjukize embeera ey'ewaka, muleme kwerabira. Tukyali mu bufuzi obwamuzibira mu ggwa, tukyali mu military dictatorship. Museveni yawamba ensi yaffe, abayeekera abatuju bawamba ensi yaffe bakyanyiina. Bajjanga bayaaye, bajjanga beefu nga bafudde nga babanda, ne bakwata emmundu ne balumba eggwanga lyaffe. Abantu abasukka emitwalo 50 ne bafa. Najja natulimbalimba nti nze kulwanyisa Fugabbi, nze kulwanyisa bakulembeze beremeza mu buyinza. Wakayita emyaka 34 omuntu eyayogera mu lwatu nti bazze kufuga myaka 4 bajuze obuyinza budde mu civilian rule oba abantu babulijjo beekulembere. Kati emyaka 34 byeyayogera mu ntandikwa ekizibu kya Uganda bebakulembeza beremeza mu buyinza, kati tayagala biwuli. Ataddewo okutya buli abangayo omusa omutwe mubatta oba gwe basiba oba gwe bakwaza oba gwe batiisatiisa. Abantu ab'enjawulo bazze nga babalemesa, bazze nga babafufugaza paka Katonda bwe yaleeta ababanda. So embeera eyo gye tulimu baganda bange, era okuvayo twasiba busiriro. Embeera baganda baffe gye bayitamu, embeera gye tulimu basebo gye bajjamu. Ekyongo kivuddeko oluvannyuma lw'okulaba amalwaliro gaffe gavunze, amasomero gavunze, nammwe kennyini basebo ne bajjamu temukyasobola kweyogera. Etteeka lyaffe litukkiriza okwogera ebituuma n'okudemonstratinga n'okuprotestinga mu ddembe, era n'amateeka gano gakikkiriza. Naye mukimanyi bulungi nti juuzi bwe mwekalakaasa nga nakyemalira zze wano babatiisatiisa ate nga bakozesa bakulembeze bammwe, ate bambi obasaasira oyo basaasa jjajja Kirumba ne bakukangakanga gamba bamwe bagenda kunzita, ne bakangakanga bambi amasana affe n'agamba bagenda kunzita. Era manyi bawandiika amanya gammwe babakangaka nga tebabatiisa. Museveni tageza n'abatiisa, zabagamba bino nzirayo Uganda naye gy'abeera. Omutima okutya tuwulira Kyagulanyi oloza nina amagulu 4, oloza nina engalo 50. Tebabatiisatiisa abantu betutya, batutya nnyo 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 nnyo. Sekyo njagadde kyebakominiketire ebisebo tebanyama. So oluvannyuma lw'okulaba embeera y'eggwanga lyaffe lirimu, ate mu ababeera mu nsi ezikulembera obulungi mulaba ensi bwe ziri. Bino si byamagero, bino bikolebwa abantu. Tewali kiri wano kye tutayina. Ekigera tewali kiri wano kye tutayina. Era amawanga mangi nnyo galiko ng'eryaffe. Rwanda yatandika mu 1994 okwezimba, bw'otuukayo oswalaswala. Abantu abatukulembera batuswaza buswaza kwe tebakyaswala. So oluvannyuma lw'okumanya ebizibu ebyo byonna basebo ne banyabo, kiki ekiddako?
bino ebizibu babikabe okumala emyaka 34 Museveni yajja mukulembeze nga nze nyina emyaka 4 kati nange etandise okumera envi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bw'obanga olabye nti tewali asobola kukyusiza mbeera gwe osaana okyekyusiza. Obama yatugamba we are the change we have been looking for. Oba oyagala enkyukakyuka tunula ku ddyo, tunula ku kkono, tunula mu maaso, tunula emabega. Bw'oba tolaba kyakuddamu tunula mundamu gwe. Kakati n'oguno omugigi kyegulina okukola. Newankubadde tulina bakadde baffe olwaleero naye abasinga wano muli bavubuka bato. Era omusajja omu France Fanon yagamba every generation must identify its mission and then pursue that mission and fulfill it or betray it. Buli mugigi gulina okumanya omulamwa gwagwo then ne gusalawo bagulyamu omulamu ogulugwe oba gutuukiriza omulamu. Saawa zino mwaba abaddeko mu nsi ezikulakulanye tosobola kumanya kukama nti tomanyi mulamwa gwo. Omulamwa gwaffe kukyusa nsi yaffe kulwaffe nekulwabaana. So oluvannyuma lw'okulaba ebintu ebyo basebo ne bannyabo twakwatagana abayimbi, abazanyi bakatemba, bannamawulire, badokita, bannabyabufuzi n'abantu ab'enjawulo. Netwekolamu omulamwa tetuli kibiina kya bufuzi kubanga tukombayininga baganda baffe ab'endowooza ez'enjawulo okuva mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo, amadiini n'amawanga n'enzikiriza ez'enjawulo. Gwe mulamwa gwe bayita people power, our power. Omulamwa ogwo gwesigame ku nnyingo esooka eya ssemateeka yaffe. Constitution egamba all power belongs to the people. Obuyinza bwonna bw'abantu. Abantu bebaliwa kati bwebanga ffe bantu kitegeeza people power is our. Kale nno ekiyinza okutereza bino ebintu byonna basebo ne bajjawo oluvannyuma lwekitunuulira ne tumanya nti obuzibu bwaffe ki? Obuzibu bwaffe si mbeera ya budde, sigamba nti tolina seasons embi, sigamba nti ensi yaffe terina bya bugagga, ensi yaffe bukulembeze. Abakulembeze baffe babbi bubbi. Munansonyi waffe mugete bintu tubyogeranga bwe biri. Si pulaninga kubeera diplomatic leero, pulaninga byogera bwe biri. Abakulembeze baffe baki? Babbi. Eri gurupu y'ababbi mwabalabye Museveni ng'akulembedde babbi banne bali mu kutembeeya mu kibuga ndowooza banoonya labisa dadi. Okitegera? Tuyina kukola ki? Tuyina kubajjako. Tuyina kukola ki? Kubajjako. Ffe tetuli batemu nga bo. Tetupulaninga kukozesa muntu. Kuba n'omulembe gwakyuka. Tukkiririza mbuga eya ssemateeka. So tulina omukisa okubadde kutannaba kukwatibwa. Omukisa ogwo baguyita democracy, baguyita election. Era omukisa ogwo gugenda kujja mu 2021. Ekyo tosobola kyetooloola. Kiringa mukyala n'afuna olubuto aba alina okuzaala oba atya. So buli lunaku olukya buli ssaawa lwebala tubeera tutambula tusemberera 2021 bwe tuti. Museveni takyalina kyalimba bantu, takyalina kyatugamba kipya. Akwesa kutiisatiisa oba kugulirira. Naye ng'obudde bw'okutambula tugenda 2021. Kyekigenda okubeera mu 2021. Bassebo ne bannyabo nakyogerako nammwe njagala kibagambe direct abantu b'e Cape Town. Nze Kyagulanyi Ssentamu ku lw'abannange be tukwatagana nabo ne bannayuganda bonna abanyigirizibwa ngenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga Uganda. Nkindamu nti mu 2021 ngenda kwesimbawo okuvuganya era okuwangula ku kigo ky'omukulembeze w'eggwanga ne bayita Uganda. Bwe mba neesimbyewo, gwe omutembeeyo ojja kuba nga eyeesimbyewo, gwe omusawo ojja kuba nga eyeesimbyewo, gwe omulimi ojja kuba nga eyeesimbyewo. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki twagala okuvuganya era lwaki twagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga?